olukiiko lwa Busoga olugadde omwaka 2020 lwetabiddwamu abakiise okuva amasaza 11 mwaka lwa Busoga baminisita Katikkiro wa Busoga n'amyuka be abalangira n'ababejja tekyabazinga uli bafosike bulandipo okuna bwabadde akubiza olukiiko luno sipiika George William Mutyabula asibye Busoga okwegatta n'okwagala lwe banatuuka ku nkulaakulana. Omukobe gwakwalekanyo alina amatu ag'okuwulira awulira ebigoze ki ebyogeibwa mu lukiiko luno Katuukiro. Dr. Joseph Mvawala anyumidde kyabazinga akakiiko agenjawulo akiteekeddwawo okuteesana gavumenti ku bintu bya Busoga byebanja gavumenti ya wakati. Bannaife bonna abasinga gavumenti ebayize ebintu byayo twera yatwerizaawo lukumi na lwenda kyenda kamu mu bintu ebyo kwalimu ebintu bingi eri ebintu ebikaali okuyirizibwa nga baluwa yamaani mukyoko yakwati mujje muteese n'ababalina ebintu ebyo baba tuteesa abalamu kuba twali tuzira komiti eri competent kuteesa n'abantu abo. Akakiiko akakulembera omumyuka wa Katuukiro Dr. Muhammad Lubega Katuukiro Muvawala anjudde ab'ekitongole kye National Drug Authority abasize okutta omukago n'obwakyabazinga ku ngeri ey'okutumbulamu eddagala naddala erikolebwa mu nkola y'ekinnansi. Tetuli olwaleero kidda kuyamba eddagala lyaffe Busoga okuba nti abakulu bano basobola oliringaku basobola olikkiriza okukola ebikozesebwa mu Uganda bwe liba lituukana n'emitendera gyaki gy'eddagala. Dr. Muvawala agamba nti NDA ekoze bulungi okukwatagana obwakyabazinga kubanga Busoga esinga abasobe ekinnansi nga bedda okulungamizibwa ku mirimu gyabwe obadde n'okuteeka emikono ku ndagaano n'entegeragana wakati w'obwakyabazinga n'NDA. Dr. Zaidi Munda akulira NDA Busoga agamba nti endagaano eno yakuyamba NDA n'obwakyabazinga okusemeza abantu naddala abasobe ekinnansi ku mwanjo balabe aba mu kukola eddagala ebitatukanye na mutindo. Kubanga Mukama wange abagabako kumbi buli kwifaaliwa akozesa obulezi bw'ekinnansi. Kakati obulezi bw'ekinnansi bwe tutabusuukulumya nga Busoga bwebusuukulumya mainstreaming kitwidda kutwayo. Kyabazinga akubiriza abantu okwegemesa n'okwekuuma COVID-19 yayongedde okusaasaana ensangi zino. Tutakoowa kwambala masks, okunaaba mu ngalo n'okwebwa amabanga. Aye okusingira okwegemya against obulwadde buno buliwo. Akunze abazadde okuzza abaana ku masomero ng'olusoma lutandise. Era bulungi nti gavumenti erijja okuyigula amasomero nkubiriza abazadde mwena naabwe ekigema okuyizaayo abaana ku masomero kubanga ebiti ebito biri kibira. Ivan Lubega yakusakidde eggule lino.